tugenda tandika kuna ku Monday bijja kubeera nga biri live ku TV kasatu malize chencha bwe tuti kye tujja kubanga tugendako naye nga gwo bambi bya habo bakugamba kicho somulo kukola mu bintu mu ddagala lya feria wano bingi somulo bikola ate nga tomanyi okimanyi tinakadagala ka covid kano ka covid ke batukoledde nako bya habo katyawo netugamba katufeeyo twongereko omutindo twebaza National Drug Authority nayo ate ekirimu ebira ojja kubanga obirinda Monday tugenda kikuba wiki namba paka ate unaku ora Sunday ebikujuko by'abalongo atugenda bikolera online atwagala go mulongo ne muno bambi mu recording akatambi nga mukola kyemusinga okwagala dakika 3 zitumala akateke ku New Vision Digital Experience app yafe ebyala obitulekere sente zetujogaba omusama owalinyo Josephat Seguya buza ku bantu tulumbise kannange muri mutya muje bali mukola tunulya wano kirisiti ebintu byazzeemu ebyenyimba lwakitebikwa bana batunda ennyimba za abayimbi abatunda ennyimba nebiggwa ate ne baddamu ne bazitunda kati wano omwana yazeseranga nti naye omanyi ekiri wano kitaffe ze yagula bano bazzeemu ne bazitunda abono bwe bagadde okunerabiza esitori y'abannayuganda abeesunga abawala b'abatalabani Afghanistan mukama katonda ensi eno bannange temunywerera ku kintu tuba tuli kukina ekirala ne kijja naye atakimanyi abatalabani abo si kintu siki abatalabani ne Afghanistan bali bannayuganda bajja bonna bebamu kiri nti abatalabani ekiwendo ekyo kyatandika mu myaka gya 90 nga gitandika Russian invasion oba amagye ga Russia agali mu Afghanistan agavayo mu 1989 nga America nayo bweva naye Russia yaliyo yagenda nga Soviet Union kati bali batandika okwagala okulwanyisa abasajja ba Russia amagye gaveeyo ne bekolamu ekyo spirit eyo ne bagamba fugibwa bano tulina fugibwa ku sharia law bali ba students mu masomero tobola Taliban kitegeeza students kigambo kya Luwalabu naye nga ate batandikira kanda kati awo ne batandika okusaasaanya embeera eyo kyovola nti baali balwanyisa ebintu by'abazungu ne Bin Laden n'abeekwekamu mu 2001 n'akuba America neegendayo neekuba abatalabani abo abali baganya okuwayo Bin Laden ne babajja mu gavumenti so kati bali sinti abatalabani Afghanistan babamu lwakwa bali balina movement bo tebafudde bo baagala bakazi kakati abantu bano niko bo balinako bannayuganda mu kwesunga okungi ennyo naye waliwo abalala abo ekiri ku social media the thing is trending tulageko biri ebintu abalala abo ogenda okutunuulira napostinze kino amaaso gabali Entebbe ku airport waliwo abantu awo buli nnyonyi yandi nga bagamba batuuse ayi mukama katonda wange kiri Uganda tunuulira bano temuwasanga bakulu ababoda tunuulira ono kalina ono si mutalabani omukazi naye kino ekifaananyi bakitaddewo obuteesi mbundowooza ayigiriza mukama katonda waliwo alabye Flavia Namulindwa nga amalero birthday ya Flavia Namulindwa happy birthday she's in California kakati ono yali akola wano naye mutalabu naye mu Afghanistan kubanga buli yali ku social media nga mweru nnyo balowooza beebo wulira abavubuka ba obuwala sina ndowooza kuba ffe tulina abaffe beeno bwe tumanyi kuba bali oyinza omwerijjako tomanye empisa ze n'okola ki n'omwerijjako ate n'ofuna ebizibu ebirala te oli ekintu ekiri awo ky'amaanyi ne Uganda tulinayo abawala obwo obuwala ffe waneero tulinayo abakazi abalungi obwo obuwala ffe tulina kye tubwagaza era ne muzeeyi akimanyi nti envola baloogi teyaziggala ffe twetereza tetulina buzibu ku ebyo awo muzeeyi ekyo kyo wanaakikkaanyako bajje waffe tubazaalemu nabo batuzaalemu we banakigaano kisayiningako tebabaleeta mbasa abannayuganda mweyise bulungi abaana b'abendi mbaleke nga bwe bazze Uganda batugaye bagenda malamu emyezi 3 baddeyo bulungi ate n'olula naffe tuli basanga eyo batuyise bulungi naye sesunga buwala kuba nina omukyala ewaka tetuyetaaga buwala bwabwe betulina batumala esebo asagala kukyusa ku kkala bwala obwo obuzungu naffe tulina abaffe wano kyusa mu kkala si nsonga naye okyusizza kkala ofunye eki ina kye tubaagaza kubanga Katonda yatonda nga tuli mu Afirika nga ndi wa bbulaaka takolangako nsobi nyina okwagala muddugavu munnange naye kati awe banaabeera nga bazze ne babeera nga bali society naffe aye tulina mutawaana tujja bbawo amahale nga tekanaba kugwa mu gaapu zange yayize nkatwala emulungu alala tulina omu
aye naye akimanyi mbuzayo basatu Katonda bw'anaabakkiriza kati nako bwe mbanga nkalese ate siri bubi abavubuka tetunnamanya oba twagaliza buleetyo nga nze bwe nkunnyonnyodde singa bakikozeeko tuli wamu naye bajene waffe tubaagale bwe banaabakkiriza naffe tubeere n'abawarabu tunaabeera tutya abawarabu bajene waffe naffe tubaagala babeere mu ssanyu lyaffe ensi bweribeeteredde tuliddayo nabo naffe tulibawerekera ne tuddayo nabo ewaabwe ambiri tebwekuba mekapu buli ku muzuuli bugenda kuba bulya kukisira nakudula waabwo tebugenda yankoko nga bayaye bawano enkoko entamiza abawano ate transport busangayo eri gye bugenda obeera enamboole gye kiggwera mu kava wayensi bwe libateredde nga mugenda nabo anti kati tojjukira Uganda amagye gaffe bwe gali e Congo bwe gakomawo n'abantu ono omulaba omukyala ye munnamawulire yekka abatalabani gwe bakkiriza mu press conference munnamawulire wali Jazira yekka bali tebakolagana na bakyala bwoba osomye ku bukedde wa leero embooka enyookera mu kibuga Kabul bassa omukazi atayabadde na sharia engoye za sharia yawedde masasi embooko oyo twamukunnyonnyoddeko si we Afghanistan naye ekyo tufaye batadde ekiteekeka kati abo nnyonyo eyo nze kati nabadde neebuuza kiri kimu kati bo bacunya abantu bonna bali mu nsi bagenda kufuga ki abba nti kati amateeka gaabwe nga bwe nagambye ennyonyo eyo yali egenda mu ya Amerika ey'eggye lya Amerika baali balowooza bagitudde butuusi bagenda Amerika bagenda ovaamu nga bali kukata Amerika betutwala be babadde ba interpreter abadde batuvunulira oluwalabu kati bano bo bagiyiika mu buyisi bali 6 naye ng'etwala 134 abajaasi yakago ne babatuusa ono Flavia Gami namulindwa happy birthday oba emyaka emeka ntemujogera abaana badde balowooza n'abasajja amu nabo tebogera gyabwe twagyerabira kati nga balowooza nti naye wa Afghanistan anti mumyufu nnyo abantu baagala people of color mumanyi abantu bangi bazaalibwa mu August baserebu bangi n'abantu abamanyi badde mbagendera bangi nnyo kati laba Fifi the Queen Flavia namulindwa ate Bad Black naye yennyini wa 30th August birthday ye President waabwe Josephat Segwe nange yagira 31st August omwezi guno tetubadde ku bya myaka tubadde nti omwezi guno tolijogera wakiri bakuba omwezi guno soko twogerera egijo nze ni mujja kinana kakati kale ulira nono mutabani wa Bebe Cool naye namulabi naye birthday ate Lydia Jasmine oba bonna kati n'abalala bangi mukyala woono Patrick Jean Salvador ba mukyala we Salvador mukazi wa Salvador Daphne yani oba omukubo naye birthday n'abalala bangi betwerabira n'abawagizi baffe birthday zammwe naye ngeyange ya 31st mugezangire munjira ku mazzi mujja mukubisa pressure nze mugeze nagamba kajali buja pressure munaye mukubisa pressure ate kunsumbwa naye nga ebyo byonna biri awo lockdown y'abayimbi ereese ebizibu ebirala bingi waliwo omukyala yazze ona nanga nti kati omanye kiriwo Segu yate ndi mukyala wa muyimbi kyomuyimbi nade simumanyi naye nga muyimbi kati yatunze ebintu byonna ebyawaka omukyala lwe twakolaga DJ yali ebintu bye naye noono yatunze ebintu byonna ebyawaka kati omukyala talinawo kyakola ki kyayina n'atandika kusaba buyambi oyo gwolaba kale bannange embeera yiye ekubye ebintu bingi covid ono wuuno kaabagambi kakati ekyuma bwe kyekyanze kati basiibule kijja tterera tukulekereyo omukyala oyo nga bwe tukunyonyere sitolo gitegedde mukyala wa muyimbi emuyimbi yatunze ebintu twebaza timu ekola togiraba Benji ali ku kamera ate mu control room Nicholas Muhanuzi Jali bogenda producer Jimmy Luima tukera saa 12 okuvuga ekintu kino paka saa 3 yenze owembwa Dora Namala good morning akume manyaga mwenze Nasuna Brenda kyekikuleese ku bukedde kindeese ku bukedde nzeko kubira mulanga ku nsonga ya mwami wange mwami wange ayina ekitonde ekyayita ekyokuyimba era ayagala nnyo okuyimba wabula okuyimba
kyayagala kimulemye okutuukiriza ate nga sente azikozesezza akoze buli kimu okuyimba kukyagaanye. Bamuyita ani omuyimbi? Omwami yeeyita Zaabu erinnya lye ery'okuyimba. Ate amatuufu? Amatuufu ye Kafeero Derrick. Omwami wange tumaze naye emyaka 3. Mubeera wa? Ku Namwaya. Omwami abadde musuubuzi nga tusuubula bintu bya lejjalejja naye kati okuva webaggalawo tubadde tukyakola. Obuvunaanyizibwa agenda butabuvaako sente azimalira mu kuyimba ate ng'embeera bweri eya karantiini eno mbeera mbi. Obuvunaanyizibwa ki obwawaka bwe yeebalamye? Obuvunaanyizibwa bungi okulabirira ewaka. Randiroodi atubanja ennyumba myezi mingi. Bw'omusaba ssente ebiseera ebisinga abeera asobola okugamba talina naye ate okuyimba kwalaga nti abeera agendayo ate nga tebagenderayo bwereere. Ebintu ebitinitini ebisoboka n'akitwala n'akitunda. Liigi yagitwala bw'akitutte gikanika nakati teddanga. Olugambo mu kyenkya nga luwagiddwa. Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road Masogo Muzikiti. Esimu noti musanvu